abavuka 15 nga bakulembeddwa mu Damba Sunday baleeteddwa mu kkooti olunaku olwaleero nga bano bakwatwa mu bitundu eby'Ennateete, Busega, Kibumbiro n'ebirala. President bwe yali agenda okuggulawo akatale ak'e Busega. Nga bakakwatibwa basooka kusimbibwa mu kkooti ey'e Mengo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno ne basomerwa omusango gw'okutimbula ebipande by'omukulembeze w'eggwanga era ne basindikibwa mu kkomera Luzira. Oluvannyuma lw'obutali mumativu na kyakusindikwa abantu baabwe mu kkomera Luzira, bannamateeka baabwe basalawo okuddukira mu kkooti enkulu okuteekamu okwemulugunya kwabwe. Bano babakanya eky'abantu baabwe okuggulwako omusango gw'okuyuza n'okutimbula ebipande bya President Museveni nga bagamba nti omusango guno teguliiyo kubanga akakiiko ak'ebyokulonda tewali muntu nagwe kali kasunsudde kwesimbawo ku bwa pulezidenti era nga tewali yakkirizibwa kukuba bipande n'okubitimba nga basabye omulamuzi ayimbula abantu baabwe. Wabula oludda olwabwe lusabyeyo obudde obulala okuyita mu kusaba kw'oludda olwawabirwa era bw'atyo omulamuzi Isaac Muwata omusango n'agongeza okutuusa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025. Oluvannyuma lwa kkooti ogeddeko n'abooluganda lw'abakwate wamu ne bannamateeka baabwe nga bakulembeddwamu Nsibuka Haruna nga be bati banyonyodde ku musango gy'abantu baabwe. Kwewuunyisa nti ate olw'okuba nti Sadya Museveni ate bo bakkiriza omusango gugende mu maaso kugamba kyewuunyisa naye bino bye twali tubisuubira okusooka nti otuwulira Kampala n'emirirwano tuwali omwami Museveni owangula ekiri team record naye kati olaba abantu lwagenda okukyala kye basooka okukola kwe kuggyawo ebipande bya opposition bonna such that balaga mwami Museveni nti opposition wano teriiwo. Zawedde Hindu yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV Agaleero.